nisampola tebintuga subscribe Baku Kakos 256 tunyaka chayo tomba wano ku mukutu guno Kakos Facts Woka 256 Wasana Chosen Blood Karakasita Bamasita Fireburn. Subscribe to Kakos Facts 256. Search over AKF Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Facts 256. You know what time it is? Me myself and I, Mr. Ragadi representing Kakos Facts 256. You don't know. Mwana mubere ko mujachiraba amazima genyini. Wallahi. Badiriza bali ku Kakos Facts 256 nga sinatandika kukola kansoke ntumire ku kakalamu muganda wange oli otya bwe batuyise mu kugenda okukyakala ng'abantu abayiriddewo omubiri Spice Diane Banga lyatandika okuyimba okuva ku nsanuula paka eno gyali tugenda ne kakalamu tulye ennyama mu mutima mulungi muli mutya mwebale kulaba mwebale kutugoberera ku Kakos Facts 256 ebya Sheebah nali nabyesonyiye nga sibyagala byogerako naye omwana w'obuwala ono atukakasizza nti omuntu ne bw'aba ayambadde akagoye ke ng'olabye nikabooti just lingiza genda tokwatako kati ffe tukwike buyisindusu naye byonna Mukama Katonda agenze n'abitulaga nti ennyambala esigala kintu kya buvunanyizibwa nnyo. Omuntu yaleeta gomesi yali mugezi naye ebintu ebimu ne batuukaawo gomesi njitwale ne ku biiki kale ne bwe batuyambadde gomesi yambala ku dress naye bannange bw'osikiriza ennyo omuntu wekanga akusobezaako so nga ate kikyamu. Bannayuganda tulina okurespectinga emibiri gy'abakazi so nga ate n'emibiri gy'abakazi nammwe muyige okugibikkako bannange naffe tuli bantu waliwo wootuuka noga can you imagine you know nowulira nga mulimu emandu ekulinnya kaseegu ngega mukwateko naye anyway naffe amaddu tugasussa. Sheebah kalungi avuddeyo n'akola vidiyo eziwerako naye zimu ku vidiyo zakoze nga ziraga obusungu n'obunyikaavu bw'alina ku mutima. Tugiyite depression, tugiyite disappointment, tugiyite tutya naye mukyo omulaba ng'alina enyiike mu mutima ey'omuntu oyo yavaayo n'ayagala okumutigonnyola mu bitundu bye ebyekyama. Mukyo wano bingi byakoze n'okuvaayo okunnyonnyola ng'agamba abantu nti tebaamusobyako bakikwata bubi abantu baali balowooza nti ddala omuntu baamukuba omukiri. Agamba nti naye okumukwatiririra nzijukira edda bwe tulali tukyasoma mu primary bagamba nga send no to bad touches. Kati bad touches ezaamuliko ndowooza bye bimu ku bukolwa oba n'ebintu ebiyinza okuviirako okunnyonnyola ekigambo rape kubanga omuntu okurepinga kiviira ddala ku kusooka okutigonyola n'okutigaatiga. Anyway kankuwe Sheebah kalungi ate tweyongereyo. Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwanvuya nnyo ngenda egenda kubeera short and precise. One, I wasn't raped. Njagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu byomu mu ndowooza egyasobodde naye yalina kyetegeeza ng'ogjeeko buli omu kye yagifuula. So one, for the people abaali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okikandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID Mr. Magambo netwogera ne handinga over omusango ogwo bali mu kukola investigations ku muntu oyo namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Wemba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nsi ndi muntu ndi muyimbi. Wemba nnyimba ku stage pita abawagizi bange oluusi ku stage wenfiiringira safe ne bajja ne tuzina abakuba ebifaananyi ne babikuba of course bankwatako but bakutteko batya. Siri mwana muto nina emyaka 32 okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi ndabye abantu ababi bad men good men. As a young girl who has grown up in the industry sina kyesinalaba. So bwenzijja nze omuntu atayogera kubanga siteera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way
temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu manyi bye tuyitamu work of place manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala so ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo kikyamu kyemukola kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ki ebintu nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujaalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately kati bwe ŋŋenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayi dakiika nga 15 kugenda ku stage mbeera n'engoye munda nze nkola kuva ku mande paka ku mande day in day out misana na kiro so nfunamu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira it was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita so omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase so mpulira oluggi lwange lwoggulawo omulundi ki gumu nimuka mulaba ng'ate muwa ekitiibwa so mubuza omulundi gumu lwaki ogguddeyo mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches okitegeera noleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kyebakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza kuki ku Sheebah abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gwojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo nolaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange buli kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bwokola ki bwondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwagutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbuwolaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza basajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala bwe bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru ze n'ensonga enkuulako nnyo wayakukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches ze ziridinga kuki rape
So ekyo mbadde njagala nti clearing. Then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo. Omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga. Then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala. Abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda siina wakulaga singa nayinawo nandigenze because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own. Leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu. Tulina omuntu eyatubuukinga edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri sente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala. Omusajja agambye lwaki Abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'Abanigeria nga temu Nigeria yayogera ng'Abanigeria bo mubawa sente zonna zembaze baba basabye. Yes, of course they are bigger, you can say that. Naye nabo batandikira wa banaye batandikira mutandikire mukuwa abantu bammwe Bannayuganda tandika okukolaganako. So tutandikire ku ekyo promoter Munnayuganda naye ono Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono Munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso. Shouldn't you be lifting me up? Kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko. Let's assume I was raped. Nenkeera ku makya nzija ne ŋŋamba kamunange Abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu nabo tabafaani. Waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi ennuguno y'ekikyala biki tubijjemu. Waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako obwo bulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa ebbali kubanga mwenna kibakwatako. Leero wekintuukako enkya kituuka ku mwana we bwe kitatuuka ku mwana we luli kituuka ku muganda we bwe kitatuuka ku muganda we kijja tuuka ku maama we. Olina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako. Muwoza minisikaati omwana omuto ticca gwe yakwatirira naye yamusikiriza muli balalu. Ekyo kizibu. Temuwaga bantu bakola bintu bibi. Kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu video tudde ku point ya watif omuntu azze ye bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedda ali saadi sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kola ki kiina tocha gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte. So omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batocharinze mentally tomunnyonnyola how to handle it. Lwaki tewakoze kino no muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi bwawulira. Tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu tufune ku empathy. Abannayuganda tuve mu ebyo ebintu bya competition tuve mu buteeyagaliza tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala nga gwe munno waaba alinako waali gwe yotannatuuka ate owulira ngaogenda kwetuuka ogenda tutuukawo ku time yo. Buli omu alina obudde bwe ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina. Kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera ebyo byonna bye mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe neyeekuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abetta batya
bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banfuma ne bakomayo ne munjogerako okinsirika naye ne muteebuzo olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya nze mbeewala nze saagala mawulire keizi munoonya emirundi emeka abamawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinya mumawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu just bannange zisaagala kuyimba buyimbi nkwagala temu don't quote me wrong. I love my business, I love my job era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo naye omulimu mujja gututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama nze temugenda guntamya kubanga si mwe mwagundeetamu naye mulekerawo okututokyaringa mentally abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi notuka ekiseera nga se tukyagaladde kubatunula kwaba mawulire notuka ekiseera nga tuyagala kutunula kwa mawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu notuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obweddawa mu comments zendaba eziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know yinza okuba nga nze nayogedde naye ng'ate comment yeri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi. Tuyige okuba kind, tuyige okufuna ku empathy, omutima ogw'ekisa. Siri malayika, don't get me wrong, I'm human, I'm imperfect, but I try as much as possible to be kind, to have empathy, okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu. Tubeereko n'ak'obuntu, humanity. Siri political, sirina hate ku mutima, era sirina muntu gwe hatinga. Tebabalimba, Mariam, nina muntu gwe hatinga. Omumanyi bulungi ku buli kimu nekyenkulira. Nina muntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa. Sisobola, sinze Katonda. Manyi ekyange kijja kujja ewange, ate n'ekya Mariam kigendagenda Mariam, ekya Keizi kijja ewa Keizi, n'ekikyo kijja. Saba, kola, kirinde, tofuna bufunyi bukyayi kuba tuuse. Atuuse naye olugendo lwo lubaddewo. So gwoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu. Ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugamba nange bambi probably you make it. Then when we do, you somehow grow hate. Stop. Twekulaakulanye. Tweyagale. Twewagire. Kale nawe oba tonjagala. Nawe oba toyagala muziki wange. Nawe oba tomanyi nga muyembi. Bwowulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu. Bijjeemu politics, bijjeemu gwowagira, bijjeemu si buli kimuntu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Gweyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze nzize kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera, nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much, everything I have, nkikoleddemu eno ensi. Buli kimu kye nnina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mweno ensi. So njagala ate namwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyige okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaringa, naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti.
tuli bantu yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba video tekitegeeza nti omanyi onna nange byempitamu byotakola ki. Yes, be kind. Tomanyi nsonga lwaki nayogera, tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know, but for now just be kind. Mwiga okubeera ab'ekisansa, ekyo kyensaba ensi yaffe leero, kyensaba era kyentaddeko nnyo essira leero. Mukama atukwateko ku mitima tuyiga okubeera ab'ekisa, because tugenda nemulaba abantu ennaku ezinya abantu beekolakola ebintu ne mugamba abantu balaluse tebali okay. Mubakuba nnyo amanja ne batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for. Let us enjoy our country in peace. Tukimanyi tetuli bulungi nnyo aye ate tuli balamu tetunnafa, so that means tukyalina purpose ku nsi. Tetwekuba mayinja, olina ebizibu byo, olina byodiringa nabyo byesimanyi, nange nina byendiringa nabyo byotamanyi. Nze nzija ku stage nku entertaining obeere happy, lwaki ate kunkuba amayinja? So you say you people love us because we make you happy. Please try and be considerate. That's all we ask from you. Be kind. Akatambi ako Sheebah ng'akamaze okukakola Sindi n'akalaba. Sindi olwakalabye n'agamba mwana muwala style up yogera ani akutigonyola ebitundu. Sindi adayina byayogere bya umma nabyo kansoke mbikuwe oluvannyuma ate owulire kiki kye yayogedde ku comment ye ya Sheebah Kalungi okuba nti bamutigonyola mu bitundu ebyekyama. Ndowooza Uganda is rushing into conclusions. I think all of us are really rushing into a conclusion. When somebody said somebody's trying to be funny, what does it mean when somebody's trying to be funny? Okitegera ane yabagambye nti rape ekyo nze sakiwulidde. Ane yagambye sexual harassment. I didn't hear that either, because when I heard it I was very concerned as a woman. I'm like, what has happened? You know, nempuliriza, but she said somebody's being funny. So I think we should wait for details of how funny this person was. Like, what does it mean? Yes, abantu ne batandika okuga sexual harassment. Naye yenga ye yagamba somebody trying to be funny. Okitegera, when somebody says someone is trying to be funny, what does that mean? Kati nze nalinda okutegeera what it means. Mwe you jumped into conclusions that it was sexual harassment. Kati nganza ategeera oluzungu omuntu agamba being funny. That was a kabaddi. Some artists are just too big for kabaddis. So I don't think that was something like that. Naye nga tulinda n'okulonda kwa umma. Debate ya umma kubeerawo ku lunaku lwa 6 ate ng'ennaku z'omwezi 23 May okulonda kwa umma kubeerewo. King Saha wamu ne Sindi tulaba ani agenda okubeera president w'eggwanga lino mu bayimbi mu umma. Emyaka 2 egiyisembadde president wa umma. Simanyi bamujjukira naye nga emyaka 2 years ago kwaliko president nga ye Waikibenda na resigninga n'alekulira. Yes. N'alekulira nze nga vice president according to constitution yaffe n'enfuuka president. So myaka 2 egiyise mbadde mu time ey'okuyiga, ey'okwetegereza, ey'okumanya kyekyokukola nga president. Nga bomanyi before that sibangako leader wa association yonna. So na joininga nga sina kyemmanyi. So mujine emyaka 2 nfunye amagezi mangi, nfunye advice kuva ku bantu bangi era kati ndowooza ndi ready, ndi mwetegefu okutuula mu ntebe yange era omulundi omulala. So when atandikira ddala bamemba ba umma balinga 1,600 1,800 awo, naye kati tuli bantu 10 ba artist 15,000. Ate in the beginning umma yali Kampala okange kuma wano mu Central Region ngera ne wabayo artist ngava Karamoja nga ino kujje Kampala na registering wano, naye twa makati awo twalobinga ne tusaba MSC otukwatirako microfinance support center ne tuwa ne twetoloza Uganda yonna ne tuchekawo clusters, ne tukawo offices endala eza umma nga tuina Kampala, tuina Jinja, tuina Mbale, Soroti, Karamoja, Lira, Greater North, and that is Abegulu, West Nile, Masaka, n'abalala bangi nnyo abali okujoininga right now. Tuina Mityana, Mubende, bonna bagenda beegattako mpolampola kuki ku umma. Twasaka esente million 10 ezajja mu sako ya umma
then million nkaaga ezajja mu account ya Uma direct. Million nkaaga zaali za structures nti ogezaako establishinga offices buli wamu ezaali zisoboka mwezi sente mweyo time, ne million 10 zaali za sako okuyambako ba artist abamuzaali ntono naye at least zina kye zaakola. Reason lwaki njagala okudda, waliyo conversations enatandika ezitandise during my time ezo ez'okuwa music ministry. Twagala kuba ne ministry nga ya art, nga just ya art, nti waliyo the movie people, abayimbi, the painters, bona balina ministry yabwemu because emyaka egiyise bali tebamanyiwa watuteeka, tuteeka ministry of gender, mu justice. I am comfortable with the voting process. I understand why they had to take the direction they are taking, because tewaliwo funding ya physical elections. Teriwo tetufunye sente okukirwaninga kubanga as you know there waliwo costs nyingi ezibeerawo mugundi mu physical elections. So because of the limited funding je tulina nga Uma, that's why they have to be online. Naye nga anytime if we get any funding right now ne baganda esente zizino zirabise tukole physical elections, we would love to have physical elections. But also the online vote protecting our artists. Chetulo kumanya kwa artists is that every artist who stands behind my how do I say right, political rival, where anyone who stands behind them is not my enemy. They just believe the ideology of the other artists, but they're not ntitebagala Cindy. Prosteged. Songa atabe simbyewo be bano amanga. Kuba president kuliko Cindy, Semanda Mansour, King Saha, kuba vice president Hanson Baliruno, Ojambo Andrew, Oyedad Andre, ne Mukibi Sadat Khalifa Aganaga. Kuba secretary kuliko Alan Tonix, kuliko Sempija Dan, Yoyo Mukunja Atasera, kuliko Fina Mugero Masanyalaze, Sewa kuba secretary kuba Uma. Treasurer kuliko Kigozi William Jostede treasurer, kuliko ne Chaga Kyagambidwa Geoffrey ayagala bwa treasurer oba omuwanika obwa Uma akwatagana ku nsonga z'abakyala n'amatovu Irene ewe yakiriye mullo. Rabadaba ayagala bwa youth representative, Kadongo Kamu culture representative Abdumulasi, kuliko ne Nabwami Grace, Danso Laga reggae representative Master Parrot ne Vampino, band representative Sala Zawede, Ronald Mayanja izo balya naye lwa nsonga nti abamu esimbyeko mu bandi banafu singa wabaddeyo omulala. Ronald Mayanja teyandiridde. Gospel religious representative Lanek ono lwaki gundi teyajje neyisimbawo wano. Wisdom kaye lwaki teyesimbye ku Lanek netumanya ani agenda okubeera gospel representative. Okulonda bwe kugenda okubanga kubeera banyabo ne basebo tulabe engeri ekintu kino bwe kigenda okubanga kitambula naye nga byebyo ebya Uma. Bwe neyongerayo Stecia Mayanja mulwadde, naye obulwadde akavidiyo ke muli mu kulaba ng'agamba bantute ku oxygen kafuluma dda ng'ali nakasero gy'abadde ajjanjabibwa naye okusinziira ku manager we ategeezezza nti kati tali bumbeera bubi. Stecia Mayanja yalabikako ng'ayimba ku stage nga kirabika akasente yali yakalya naye ng'alina okugenda okuperforminga. Manager n'amujja mu ddwaliro n'amutwala okuperforminga naye kiruma Stecia Mayanja mutwe, agamba omutwe gumuluma oba mulimu ki. Abalala nga bagamba ddogo lya Golden Band, manya waliwo abakyamuwalana, abalala bannange abannauganda mwogera agatalaba aliti bannakampala nga mwogera naye mukyo katumusabire Stecia Mayanja asobole bulungi nnyo okubanga atereera naye ng'agamba ekimuluma mutwe gwe gumutta, era tumusabire asobole okulaba nga atereera naye abasinga obungi bagamba nti tokigaana gendayo n'omubuuzaako nange wano munono yaffe mu Buganda okulambula ku mulwadde. Bwe mba nsibula waliwo omuyimbi bamuyita Simpoke ono agamba mbu yazaala mufulufiga omwana. Mbadde ndi awo ngenda okulaba ng'afunye ekipapula ekikakasa nti bamuwadde obuyinza okukebera omwana wa fulufiga DNA, naye kyebuuzibwa nti fulufiga anaamutwalayo ye bamateeka akyabajja okutwala presidential advisor mu DNA ye omwana anaamuleeta. Katubirinde tulabe, sijja kusukka wano nze Kakos the microphone soldier. Mwebala batugenda maaso n'okubanga mutugoberera abaliko Kakos Facts 256